All right. Amanya nga bulijjo nze Yekolera itongwa. Musiriye mutya baganda bange ne bannyinaze kansubire nti embeere batwala malidadi sana. Naffe gye tuli eno muzeyi Dunda abadde akyalunda. Olunaku olwaleero Yekolera itongwa agambye tagenda kwebakanga buno bubaka tabubalekedde. Waakiri bubasulemu. Bye bigere bino baganda bange ne bannyinaze nsazeewo buno bubaka mbubawe bubasulemu. Ogwange nabagamba gwa kunamya nakyemalirayo Yoweri Kaguta Museveni Prosperity Zepa Odolono ogwammwe gwa kunnyambako kutambuza bubaka buno butuuke ku buli Munnayuganda. Wano nno wensabira muli Munnayuganda ali ku live eno naddala ggwe alumirirwa ensi yo onnyambeko ontambulizeeko obubaka buno butuuke ku buli muntu. Neebaza buli muntu ssekinnoomu ow'enkyukakyuka eyeewaayo okuyimirira n'abantu abanyigirizibwa eyasalawo okulaba ebintu nga bwe tubiraba, eyasalawo obutagendera mu nkwawa za nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, eyasalawo obutatunula butunuzi ng'alaba eggwanga lidobonkana olw'omuntu ssekinnoomu gwe bayita nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni Prosperity Zepa Odolono. Na wembasabira baganda bange nate musaasaanye obubaka buno butuuke ku buli Munnayuganda ali eyo. Amanya yenze Yekolera yetongwa tusimbudde. Timuyomba lwe mbabuulirira ebingi naye engeri nze gye sirina ntondo nenkyankomawo nveemu ebijja ekyo kye kyantonsa lwaki neetya nekivuddemu abalina obwongo beegendereza embala z'ettaabu abaawulamu ekibi n'ekirungi si bakazi baana ssaaka abaami naye nga buntunuulira avaamu ezzaabu onenya mukama eyakola nga bw'oli n'addira amakula n'agawaatasaana so toguliirire kuba tatunda ekangazi we yeekonze ensaanye kubanga sitoma mukama yampa n'abanjola ne banfubako bulungi omanye ekikuza obwongo ndya nnungi omwana akulidde ku mmere etasaana obwongo buko n'amawolo amangi gano agannyogo gaage mu bupiika ze nnyabo yagannyima nkule bulungi mbatumidde nnyo bwe twazirunda berututte kibaakire bulungi oba kitaala kyekyo kye bagamba ekiri emagombe kyakira bazaawa. Leka nvere ku bigambo by'abakiina n'abafungu basalidde temuyomba gwe neebulayo akomawo atugambe ti eri eribwe wati wali walungi omanyi neeka nnina yafumba antumye obbalaba nti mube bulungi ennamusa eya leero ebadde bw'etyo aya mu mutima gwa Sseruganda. Aluveni aŋŋambye timubuulire tayito y'oluyimba luno oluyimba olwo baluyita Namuleme. Otherwise tambuza video Yekolera itongwa agamba tutandikire wano buli ali ku live eno nkutumidde ogwo gwa gisaasaanya ogwange gwakukola ki gwakusabula. Amba waalaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ntandise olunaku olw'eggulo Dictator Yoweri Kaguta Museveni Prosperity Zepa Odolono yavuddeyo n'akola statement gempite y'ekibuyabuya lwakuba bangi bayinza okugamba nti Yekolera kavuma naye nze nabagamba ejjute ndiyita jjute ekitiiyo sikiyita jiiko nnene nkiyita kitiiyo epipa sigiyita kikopo kinene njiyita pipa. Kaakati bwenkeera ne ŋŋamba nti yakoze statement ey'ekibuyabuya oba ekijega bwetyo nze bwe nakoze eki bwe nagirabye. Yavuddeyo n'agamba nti ebbeeyi y'ebintu okulinnya mu Uganda omuli sabbuuni mafuta n'ebirala ebirinnye kivudde ku lutalo olugenda mu maaso mu ggwanga erya Russia, mu ggwanga lya Ukraine ne Russia, oba kivudde ku lwanagana okugenda mu maaso wakati ow'amawanga abiri Russia ne Ukraine. Dictator Yoweri Kaguta Museveni kituufu oyinza okuba oli mutuufu omanyi nabagamba nti essaawa ebaako ntuufu omulundi gumu ne bweba nfu. Essaawa bw'efa leero ssaawa 6
ez'emisana enkya ssaawa 6 ez'emisana ojja kwesanga mwana mama ngaibeera ntuufu. Kaakati naawe dictator Yoweri Kaguta Museveni for the first time nakkiriziganyizza naawe oli mutuufu. Ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu mu Uganda lutalo naye si lwerasha. Ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu nzikiriza lutalo naye si lwerasha. Olutalo lwerasha terulina we lutukwatirako kubanga naffe munda mu Uganda tuyinamu olutalo. Dictator Yoweri Kaguta Museveni kiriza obagaana okuva myaka gya 1998 lwowakula olutalo ku gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote ng'olimbye bajjajjaffe ng'olimbye bakitaffe nti onunula ggwanga olutalo olwo teruggwanga. Okuva mu budde obwo paka olwaleero tukyayina olutalo munda mu ggwanga. Olutalo luli olw'emyaka 5 bannayuganda lwe balowooza nti lwe lwali olutalo lwokka ate olwo lwali lutono nnyo okusinziira ku lukyagenda mu maaso munda mu ggwanga. Olutalo teruggwanga era nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni bw'avaayo n'agamba nti ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu lutalo lwalasha alimba. Ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu oba ekirinyisiza ebbanga lyonna lyeyakamala mu buyinza ekisudde ekonomi olutalo oluli munda mu ggwanga okuva mu myaka egy'ekinaana kubanga dictator Yoweri Kaguta Museveni okuva mu myaka egy'ekinaana olutalo talumalirizanga lukyagenda maaso. Dictator Yoweri Kaguta Museveni ng'oyingidde ensiko olutalo olwayinda emyaka egikunukkiriza 5 oba egiwera 5 mwaka gwa 1998 yali Desemba ng'oyingidde ensiko okulwanyisa gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote. Olutalo olwakuleeta mu buyinza lwatta bannayuganda abakunukkiriza akakadde akalamba. Olutalo lwaleeta dictator Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza lwatta bannayuganda abakunukkiriza akakadde akalamba. Naye ate ebbanga eryo ery'emyaka 5 mu lutalo ye mwami Yoweri Kaguta Museveni lwe yayita olw'okwenunula abantu abaafiira mu lutalo lwe yayita olw'okwenunula batono nnyo kubafudde ng'ali mu buyinza. Nkiddamu Yoweri Kaguta Museveni abantu beyattira mu nsiko eruweeru emitwalo oba abakunukkiriza akakadde akalamba baali batono nnyo okusinga ku bantu basse ng'amaze okujja mu buyinza. Dictator Yoweri Kaguta Museveni luli yattanga ng'akiteeka ku gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote. Olunaku olwaleero attira mu kimugunyu, attira mu bubenje, attira mu butwa, attira mu kuwamba, attira mu masasi n'enzita ez'enjawulo nnyingi. So abantu abaafiira wakati awo mu myaka 5 njagala nkakase ggwe munnayuganda ali ku live eno baali batono nnyo okusinga abafudde nga mwami Yoweri Kaguta Museveni amaze okutwala obuyinza. Waliwo abantu ab'ensonga abafudde mu ggwanga be musobola okunokolayo naye ate abo ab'ensonga abafudde mu ggwanga be batono nnyo kubafudde nga temubamanyi. Sisuubira nti Dr. Andrew Takome Kayiira yafiira mu lutalo n'abantu abala bangi besobola kumenya kumalayo. So Uganda eno ng'ensi ebaddemu olutalo okuva mu myaka gy'ekinaana paka olunaku olwaleero era olutalo oluyindidde mu Uganda muno luweza emyaka kati 10 waganda baaga olutalo lw'ekiyeekera n'olutalo olwa gavumenti ey'ekiyeekera. Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'agamba nti entalo ezigenda mu maaso mu Europe ze ziziŋŋamizza ekonomi y'eggwanga awo obeera olimba. Dictator Yoweri Kaguta Museveni vaayo oyogera amazima ti entalo ezigenda mu maaso munda mu Uganda z'otadde ku bannansi z'otaagala kukomya ze zisinze okuziŋŋamya ekonomi y'eggwanga n'okuduumuusa omuwendo gwa buli kintu ekikozesebwa eri obulamu obw'omuntu naddala owa bulijjo. Bw'okeera ku makya n'ogamba nti olutalo lw'e Russia ne Ukraine lwe lutuziŋŋamizza Rita Nabukenya oba Dani Kyeyune oba Yasini Kawuma oba Sweet Pepisi oba Naabageesera Hajati n'abalala bangi
abattiddwa mwami Yoweri Kaguta Museveni bafiira Russia oba bafiira mu Uganda. Bafiira Russia oba bafiira mu Uganda. Yasini Kauma amasasi bagamukubira Russia oba bagamukubira mu Uganda. Dani Cheyune bagamukubira Russia oba bagamukubira Uganda. Dr. Andrew Takome Kaira bagamukubira Russia oba bagamukubira Uganda. Kawesi Chirumira Chirevu Bahiga Joani Kagezi gonna bagabakubira Russia era Russia yevunanyizibwa ku nfa z'abanna Uganda oba dictator Yoweri Kaguta Museveni yegwe avunanyizibwa ku nfa z'abanna Uganda bannaffaabo. Leka kwekwasa omanyi omuntu omunafu yekwasa kasana ojja nti bwe yali etonnya yasiga olutalo olwakamala emyezi actually weeks 3 zokka olutalo lwa Russia ne Ukraine lwakamala weeks 3 zokka. Mwaka gwa 2004 kilo ya sukali yali egula nusu 700. Olunaku olwaleero kilo ya sukali ekunukkiriza 4,000. Abayi olutalo lwa Russia olwakamala weeks 3 ddala naawe waguze ekiboozi kya Museveni nti lwe lulinnyisizza ebintu mu ggwanga. Kawali Nachemba lya Yoweri Kaguta Museveni anoonya kanyomero anoonya wantu we yeekwekako atandika okulimba banna Uganda kubanga ebyokubalimba bivuddeyo biweddeyo. Kakale olunaku olwaleero atandise kwekwasa atandise kwererejja ng'omugumba agaba eddagala ly'okuzaala ojja nti lwaki gwe tewazaala. Lekeraawo okwererejja ng'omugumba agaba eddagala ly'oluzaalo naye ng'ate naawe toyina mwana abantu bagenda kukusekerya bakubuuze owaayi lwaki gwe tozaala. Amagezi g'omunafu geego nti bannanga omusajja bamusiize butto abadde aseerera kyova olaba annemye okumegga ennume y'ekigo ntumutwala nabo bayambala essatu tulabo bona amumegga. Kakati ne Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero okuvayo n'agamba nti ekiduumusizza ebbeeyi y'ebintu lutalo olugenda mu maaso wakati wa Russia ne Ukraine. Awo Nachembalira Yoweri Kaguta Museveni obeera olimba leka kuwuddisa banna Uganda ebintu okuva lwe wajja mu buyinza wabiduumuusa dda ate ensi wagyemezaamu olutalo. Mwaka gwa 1987 dictator Yoweri Kaguta Museveni jjukira bulungi okuggyako nga oli mwerabize nga wali akasumagizi. Wakyusa ssente z'eggwanga buli munna-Uganda eyalina akakadde ng'omuwaamu nusu 7. Lwali lutalo lwa Russia lwe lwayavuwaza abantu. Lwali lutalo lwa Russia kwe wasinziira okubba banna-Uganda obwenkaniddeawo. Dictator Yoweri Kaguta Museveni bwe walejja mu buyinza poloti yali ku ssente mmeka olwaleero eri ku ssente mmeka era lutalo lwa Russia. Dictator Yoweri Kaguta Museveni myaka 10 egiyise ekitole kya sabbuuni kyali ku ssente mmeka olwaleero kiri ku ssente mmeka era lutalo lwa Russia olwakamala weeks 3 lwe lulinnyisiza sabbuuni. Dictator Yoweri Kaguta Museveni ffe we twakulira nga waliwo ekitole kya sabbuuni eky'ennusu 10 ekimala abaana okwoza obugoyi n'okunaaba. Lutalo lwa Russia sebo mwami Yoweri Kaguta Museveni lwe lulinnyisiza sabbuuni okutuuka olunaku olwaleero ng'ekitole ekisookerwako kya nnusu 100. Leka kwererejja mwami Yoweri Kaguta Museveni nga nnamwandu agaba eddagala n'omubuuza nti lwaki bbaawo tewali muwanaalema kufa. Leka kwererejja leka kulimba banna-Uganda eno generation y'abantu bategeevu. Leka kufuna buwaayiro mwe weekweka nti bannange ekinnemesezza okukola kino kibadde kino. Yoweri Kaguta Museveni oli feria oli luuza oli kisembo. Oli feria oli luuza oli kisembo. Kiriza avaayo yasanguze nti bannange munnenya naye munnenyeza bwereere. Waliwo essomo ly'ennagwa ly'economics. Economics mwami Yoweri Kaguta Museveni yamugwa kubanga sooka weebuuze bw'akeera n'agamba nti ekisudde ebbeeyi y'ebintu lutalo olugenda mu maaso mu Europe wakati wa Russia ne Ukraine. Abayi bw'okompeyalinga
Economy ya Russia ne ya Uganda eriwe eri wansi. Comparing economy ya Russia today ne ya Uganda ogatte eri wansi. Bwe kibangera stilo yaffe eri wansi nga bali abalina ettaka okutudde olutale era balwenyigiddemu butereevu ng'eri waggulu okusinga ku yaffe. Kitegeeza ono yeekwasa buki? Bwekwasa kuba toyinza kuvaayo n'ogamba bannange ekisitudde ebintu lutalo olugenda mu maaso mu Europe ate nga ye economy yaziri ensi okutudde olutalo yeeyongera kujinjimuka eyongera kugenda waggulu. Kabaya ate ggwe zinkunye Sserwajja Okoota ayagala otutukiza entannama sekalimbira waakuno otandise kulimbalimba bantu nti bannange ekitusudde olutalo olugenda mu maaso wakati wa Russia ne Ukraine lwerudumudde omuwendo gw'ebintu gwe sooka weebuuze lwaki bali bannannyini mufu economy yaabwe nga yo tegudde kwenkana iyo gwagamba nti oba dipendingako. Wali olabyeko omuntu alumizibwa ennyo okufa kw'omwana wa neighbor okusinga ye neighbor kennyini kazaala mwana. Lwaki oyagala okulimba ensi nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nti Uganda yesinza okukosebwa ennyo wakati w'olutalo lwa Russia ne Ukraine okusinga ezo ensi ebbiri ezeekwatiddemu butereevu era ezirimu eddwaniro? Njagala okompeyalinga economy ya Russia ne ya Uganda oba ya Ukraine ne ya Uganda, then Uganda bweriba eri wagguluko okusinga bali, then confirming tekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu mu Uganda olunaku luno olwaleero lutalo lwa Russia na Ukraine. Naye bwe kibanga bali economy yaabwe eri waggulu okusinga era ku yaffe still manya nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ali mu kusima mpuku mwe yeekweka alemeddwa okukkiriza nti essomo lya economics yaligwa. Mwami Yoweri Kaguta Museveni vaayo mu lwatu oyasanguze nti bannayuganda bannange munnenyanga mulekamu naye nze omutwe gwange gwali gwagaana essomo lye bayita economics kyennayita era kyeyayitira waggulu kubanga omuntu taba mubi yenna. Museveni ayinza okuba yagwa economics naye ate naye alina essomo lyeyayitira waggulu ennyo, alina essomo lyeyayitira waggulu ennyo ng'essomo lino baliyita killing, looting and kidnapping. Killing, looting and kidnapping. Amasomero gano mwami Yoweri Kaguta Museveni yagayitira waggulu nnyo okusinga essomo eri economics nga naye bonaake anogaba naye mu mathematics ndi mubi naye ate ebituuka ku English mba ngenda kwenunula nsobole okuyita ebibuuzo. Kandi dictator Yoweri Kaguta Museveni essomo lye bayita economics yaligwira ddala talitegeererako ddala yadde n'akatono naye ayina essomo lye yayita omubitabulako kirungi baliyita killing, looting and kidnapping. Aga amasomo asatu yagayitira waggulu nnyo, aga amasomo yagayitira waggulu nnyo. Yoweri Kaguta Museveni bw'oba ogaanyi okuvaayo weerangirire nti mu economics nali mu dandala kantiyite bwentyo nali dandala mu economics namugwa yangwa kkono ffe tugenda kukuyambako okuyamba abantu okubategeeza butya bw'otamanyi kuzannya byanfuna bya ggwanga, butya bw'oba wakenkuka okutta, okutulugunya n'okubba awamu n'okuwamba. Kakati olwaleero ogezaako kweka obubuyabuya bwo. Naye Yoweri Kaguta Museveni kankubuulira ebigambo bino nze Yekolera itongwa. Obubuyabuya bubeeranga lubuto. Olubuto ne bw'olukweka otya lumala ne lwebbulula ne lutandika okulabwa abantu singa oba ofulumye ennyumba. Kakati n'obubuyabuya bwa gavumenti yo naawe agikulembera munnange butandise okweyoleka bukulidde ddala waddenga ogezezzaako okubukweka waddenga ozzenga weekwasa obusongasonga. Obubuyabuya bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni mu byenfuna by'eggwanga bulinga lubuto olunaku olwaleero bukuze.
olunaku lwali bukuze butuuse okuzaalibwa. Mwami Wamala agambye Yoweri Kaguta Museveni si mubi naye abamwetoolodde be babi. Nabagamba ayagala okugoba endegeya mu luggya atema muti gwe zitudde. Gwe bw'oba osobola okulaba obubi obw'abantu abakola ne dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni ate olwo ye abasemberedde, lwaki abeera tasobola kubalaba? Omuntu bw'okeera ku makya n'oga Katikkiro mubi, kitegeeza ne Kabaka oba omuvumi mu lukujjukujju, kubanga ye yalondaani. Kaakati okujjawo ababi abo abeetoolodde Yoweri Kaguta Museveni abazingamye eggwanga tulina kujjawo. Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini kabeejumbira, kubanga baminisita bo bakyuse ne bagamba onabye ziri, naye ataddawo n'aba mu by'okusinga oli avuddewo, ne bagamba onasse gundi, naye ataddawo n'aba mu by'okusinga oli azzewo. Kaakati kitegeeza Yoweri Kaguta Museveni gwe muti okutudde okuziŋŋama okwa Uganda gwe tulina okutemawo. Omwana omubi avumaganya nnyina na kitaawe, nze Yekolera itongwa bwe nkeera ku makya ne ŋŋenda mu katale n'empemula bayinza okunvuma ekitono, naye ate bonna basigala beewuunya ti ani yazaala ekyana kino era okunenyezebwa kudda eri bazadde bange nti abaakuza ekyana ekiwowongole. Kaakati abo ababi b'oyogerako, abo ababbi b'oyogerako bonna baatendekebwa. Omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni otandise okwekwata ku bisubi, otandise okulimba bannayuganda, naye ng'ebirimbo by'obalimbye obibalimbidde emyaka egiwera. Era nabagamba bannayuganda bannange ti omulimba ebiseera ebisinga olina kumwogeza nnyo alwaddaaki n'ayogera amazima. Kaakati n'olunaku olwaleero Yoweri Kaguta Museveni alimbye nnyo bannayuganda, abuzaabuzizza nnyo bannayuganda, abafudde nnyo abajjega, naye essaawa eno yeerimba yekka, yejengawaza yekka, kubanga buli statement gy'akola batakyalimba ggooba nze. Kaakati abeera mu kwerimba yekka, kubanga eno stage kwali mu kulimbira kwabadde alimbira emyaka 36 egiyise. Kaakali tokyayina kipya kyakudongowaza bannayuganda, era buli lwogezaako badongowaza simanya ekirinyisizza ebintu lutalo olugenda mu maaso mu Russia. Museveni obeera weedongowaza wekka, abantu osooka kubafuulinga, naye ate time etuuka ne babuuka mu kifulampe nikyo mwobadde obasiikira, n'otuuka ekiseera nga weesiika wekka. Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero weedyeka wekka. Ate gano nkuwagaabu wa dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni nkolera ekintu kimu mukama wange. Bw'omalanga okukubeerako ku TV oba ku mukolo gwonna, fubanga weerabengako. Manyi ffe ebiseera ebisinga bwe tumala okukola live zino tufubayo ate era ffe ne twerabako n'ogamba w'olulimi oluwabi, wawe njogedde obubi, byenjogedde bibadde mwesa. Kaakati naawe ofunangayo obudde mwami dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni ne weewulirangako n'oddamu n'owulira ku statement zo. Bwe ziriba zikunyumidde omanyanga nti naffe zitunyumidde, bwe ziriba tezikunyumidde manya nti naffe tezikoze ki, tezitunyumidde. Omanyi omuntu bw'oba olimba oddayo wakanoga ngalimbi, kati toyina ngeri yakwebuzaabuza nti bino binnyumidde ate ng'ekyamazima tebikunyumidde. Era ekyo nkigamba nnyo n'abayimbi abajja okunda abampa ennyimba gamba luzannya empulire, omaze okuluzannya n'enkubuuza gwe lukunyumidde. Then bw'oŋŋamba nti lunyumidde nsokkira nti olimba terukunyumidde, nenzeyo nenkugamba olaba oluyimba gwe terukunyumidde kaluyimba, osuubira atya nze okulunyumirwa? Kaakali naawe dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni statement zonna z'okola naawe okiraba nti za bulimba, goloza ffe basiro nnyo obutakiraba nti za bulimba. Statement zonna z'okola okiraba nti za kibuyabuya, goloza ffe basiro nnyo obutakiraba nti za kibuyabuya. Statement zonna z'okola ziragirawo teziwooma, golowooza ffe booli mu kuziguza ffe bezinaawoomera. Nkusaba ekintu kimu dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni, olulala bw'obanga okoze statement oddangayooko munnange, naawe
n'ogiwulirizaamu oba osanga oluddako oba ojja kujja okole ku statement ejjensa naye zino z'okola ezitajjansa n'ozoogera n'olekaawo n'otaddamu kuwuliriza kulaba toba bannaye njogedde buuti oba njogedde majaani be bamanyi ddamu weewulirengako bw'olyewulirako olimanya ebigambo by'obadde oyogera ebbanga lino lyonna nti bibadde nga tebijjansa. Olimbye bannayuganda emyaka n'emyaka naye olunaku olwaleero tokyalimba bbo wadde gw'olowooza tyolimba bbo oli mu kwerimba otudongowaliza emyaka n'emyaka naye tokyadongowaza ffe olunaku olwaleero oli mu kwedongowaza. Eno generation ya Kyagulanyi ekufudde ekimpemempeme ekufudde ekitagasa ekwambudde wenna n'ekugjamu akasaati n'ekugjamu akapale n'ekugjamu engatto. Wenjogera olunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni osigadde mu kapale ka munda era Kyagulanyi y'anaatuyamba n'ataka kwambula ku kwerolera. Weeyambudde nnyo oli bukunya oli bwereere generation y'omusajja ono Kyagulanyi akwambudde n'akuleka mu kapale ka munda ate era nako bw'ataatusaasire nnyo ajja kakwambula tweyongere okwerolera kubanga Yoweri Kaguta Museveni kkiriza oba gaana olunaku olwaleero ofuuse matankane olinganga empale z'Abaseveni tosobola kwawula oba nnyimpi oba mpanvu. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kkiriza oba gaana olunaku olwaleero ofuuse matankane. That is why okyasobola ovaayo ekirinyisiza ebbeeyi y'ebintu bannange olutalo olugenda mu maaso waliwo Russia ne Ukraine naye ng'olutalo lumaze wiikisi 3 oba omwezi naye nga ggwe Yoweri Kaguta Museveni walinyisadde ebintu okuva lwe wajja mu buyinza kuba sisuubira nti bwe wali okyusa ssente mu mwaka gwa 1987 yalina akakadde omuweemu nnusu kasanvu lwa lutalo lwa Russia. Naffe mu Uganda tuyina olutalo kubanga Yoweri Kaguta Museveni olutalo oluli mu Uganda emyaka gy'ofugidde lunene nnyo okusinga olw'emyaka 5 gye wamala eruweero ng'olwanagana ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote era abantu abafiira mu ddwaniro eruweero bangi batono nnyo kubanga baali bakunukkiriza just akakadde kamu naye bose ng'oli wakati mu buyinza bangi nnyo okusinga abafiira mu ddwaniro eruweero wakati mu lutalo. Kakati kkiriza oba gaana Uganda emaze kati mu lutalo emyaka wajinda ba 40 mwezi emyaka 40 mwezi tabo gante ebintu birinnye lutalo kuba oli mutuufu kubanga yo Uganda ng'ensi erimu olutalo okuva lwe wajja mu buyinza oba okuva lwe watandika okuyeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote tukakulimba nsi Museveni. Rita Nabukenya teyafiira Russia okuga nti olutalo luli Russia wokka oba Ukraine. Yasin teyafiira Russia, Dali teyafiira Russia, n'abagesera teyafiira Russia. Baani tebafiira Russia wadde mu Ukraine. Bafiiridde wano gwe wennyini walemeza olutalo ku ttaka erya Uganda. Sharing a video nze Yekolera itongwa tugende mu maaso. Bannayuganda bannange enkola yange eri nti omulimu ogusinga obukulu ogwange gwakubajjukiza buvunaanyizibwa bwammwe. Nabagamba ono Museveni lwoya lwamu nnyindo tulina kulwejja ffekka tewali agenda kujja atuyambeko kulutujjako. Ebyo ebuddeawo saazungu bajja kujja batuyamba bazungu bali nabo balina ebizibu byabwe ffe tuyina okwekwatirako. Tewali agenda kuzikiriza nnyumba yo kasubi singa ggwe onaaba tokubye mangu nduulu kuleeta mazzi kutandika gifukirira. Kakali bwe tuba twagala okujjako Museveni ffe tulina okumwejjako ffekka na ffekka. Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayeekera gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote kuva mu mwaka gwa 1980 ndowooza yali Desemba. Olutalo yalutandikira Luweero naye ng'ate alwana kuwamba Kampala.
olutalo yalutandikira Luweero naye ng'ate ekigendererwa kye kyali kyakuwamba Kampala kubanga yakimanyira ddala bulungi dikiteeta ono Yoweri Kaguta Museveni ti amasiga agafuga Uganda gatudde mu kibuga Kampala. Kyova olaba yalwana nnyo okuwamba Kampala. Yatta abantu abakunukkiriza mu kakadde naye ng'ekimulwanya kuwamba Kampala. Yatta abantu abakunukkiriza mu kakadde akalamba naye ng'ekimulwanya kuwamba kibuga kya ggwanga kikulu Kampala kubanga weewatudde amasiga agakola gavumenti. Naye ate ffe tubadde tukyayinawo omukisa. Tambuzaawo nnyo wano kano ka vidiyo njagala mukatememu kano ka paati. Bw'aba ye yalwana awambe Kampala awatudde amasiga agakola gavumenti mukimanye nti ate olwaleero ffe twamuwambako dda Kampala. Bw'aba yali alwana kuwamba Kampala awatudde amasiga agakola gavumenti mukimanye nti olunaku olwaleero alaffe mwami Yoweri Kaguta Museveni twamuwambako dda ekibuga ekikulu kye bayita Kampala nga tetuyiye musaayi nga tetusse muntu okuggyako ye ng'omuntu bazze ngatta. Kale mukimanyi tulina ekyobugagga kye bayita Kampala ye kye yalwanirira okuwamba n'atuuka okutigumbula abantu abasoba abakunukkiriza akakadde akalamba. Ekibuga kye yalwanirira okuwamba olunaku olwaleero mbakakasa bannayuganda ffe tukirina. Batugaana okukola campaigns mu kibuga ekikulu Kampala oba n'ebitundu bya Buganda eby'enjawulo naye ate ekibuga Kampala ffe tukirina kubanga ffe tusingamu ababaka, ffe tusingamu bakansalas abatuula ku State Hall n'abatuula ku Gombolola. Naye ng'ekibuga kye tulina olwaleero mu ttaano ky'ekibuga omutudde amasiga agafuga gavumenti oba agakola gavumenti. Kaakati tulina ekyobugagga kye bayita ekibuga Kampala kubanga amasiga gonna agafuga gavumenti ya Uganda gatudde mu kibuga kye bayita Kampala. Kati nno wano wembasabira bannayuganda bannange tukozese omukisa guno ffe tulina Museveni ekyo kye yali anoonya n'atuuka okutta abantu. Tukozese omukisa guno ogw'okuba n'ekibuga kye bayita Kampala tununule Uganda yonna. Nkiddamu tukozese omukisa guno ogw'okuba n'ekibuga ekituddeko amasiga agakola gavumenti ekituli mu ttaano olwaleero tununule Uganda yonna. Buli mukulembeze yenna mu kibuga Kampala Museveni we yalwanira n'atuuka okutta abantu naye ng'alwanirira kibuga asobola okufuna gavumenti. Ekibuga kino ffe tukirina naye nga tetusse bantu tetuyiye musaayi. Kaakati kiri gye tuli okukikozesa okununula Uganda yonna kubanga olunaku olwaleero Uganda bwe bamusota Kampala gwe mutwe. Olwaleero nuupu wa people power oba enkyukakyuka gwe mutwe okutudde ensi gye bayita Uganda. Kaali tukozese bulungi ekibuga kino okununula Uganda yonna awamu ng'ensi. Yoweri Kaguta Museveni ayagadde oleetawo tribalism oluvannyuma lw'okumuwangula oluvannyuma bano bwe batibwe ayagadde oleetawo obusosoze mu mawanga. Naye ate n'aka kakodyo ke tugenda kamukubisa kubanga ye musajja ate asinze okusosola mu mawanga. Ekibuga Kampala kino tulina okukikwata n'obwegendereza. Ababaka tubalina, bakansalas tubalina, kale ekisigadde kozesa kibuga kino okununula ebibuga byonna oba Uganda yonna. Eno Kampala gye tulina olunaku olwaleero lyeffumu kibuka Omumbala lye yakozesanga okulwanagananga n'Abanyoro. Kandi naffe tugikozese okweŋŋanga omulabe tusobole okununula Uganda ng'ensi ey'awamu. Yenze Yekolera Itongwa kwegayiridde muganda wange ne mwannyinaze ntambuliza vidiyo eno. Buli abaddeko nkusabira webake mirembe, nkwagaliza ekiro ekirungi. Naawe anaagiraba enkya
kwagaliza olunaku olulungi naawe anaagiraba obudde bonna kwagaliza emirembe mu nsi muno gwe nkolera ekintu kimu ntambulizaako vidiyo eno amannya nze Yekolera Itongwa musiibe bulungi mweraba.